nga kitalo mu mukwano gwo mukozi munno gw'obadde okola naye sho akugenzeeko kiki omwogerako? Bingi ebyokumwogerako naye abadde mutabani wange kubanga ab'ensenene abadde bamuzaala era bwe yajja ku lwange nangamba kojja njaga nange mmanyikeko namugamba mugambye tewali mutawaana bwe tujja ku nsi yonna kyojja nakyo atokirekawo so natandika nabeera musanyufu nnyo mu byonna byonna lwange bwe yajja okubeera nti ayagala Kadongo Kamu muyimbi ninga siwa Kadongo Kamu yajja mu Kadongo Kamu Kadongo Kamu ayina emitendera Kadongo Kamu ebigambo byennyini olina okubyambala nga bweyambala olugoye abantu osobola okubategeeza ekituufu basobole okumanya kubanga ye bwabanga ate wagataliiko nfuufu n'okulaba kuno okuziika kwe baziise olaba nti nno abantu bamuziise lwagataliiko nfuufu ne Kadongo Kamu so abadde yafuba nnyo okuwebeezaawo okwekulaakulanya nga agasaka agataliiko nfuufu bere mu Kadongo Kamu abadde atandise era okwambala Kadongo Kamu ng'afaayo nnyo so ebyokumwogerako sinza kukulima nti nyinza okubimalayo olwaliro naye tulumiddwa nnyo kubanga abadde ayagala buli kimu gye tugamba nga tutudde naye twogera mugamba abasiima ogenze nefuba nnyo obulamu bw'ensi eno kube nga tukola ki tukolerera obulamu obusingawo naye mukama bw'ate bwageze ekirubirira kye kansube nti mukama alina kyamuwaddeyo ekisingako kubanga ayagala nnyo abantu era abantu bakoze ekisoboka bemulabe okuzika kubadde kulungi nnyo abantu bajjumbidde bazise bambi balumiddwa nnyo Kuraish Nsamba so ab'ensenene mutalo waffe bwatyo bwe tumuziise wano enkoowe n'ekibinnyo nga mukozi munnange nga mutabani wange byonna mukama amusonyiwe byonna byonna byamusobako. Mubadde mumaze ebbanga ki nga mukola mulimu? Yajja muno omwaka ogudde mwezi gw'omwenda 2022 nagamba kojja nkyaza ne muyimbi nkyaza nga tofaayo enyimba zose zijja zisobola naye kiki kyonowa abantu nagamba nti gyentambulireyo konze fayo abantu abasinga tebamanya biri gyotambulidde ennaku ezo yaŋŋamba mbadde bwegiri kojja kyenalabye bugiri ne mugamba amawanga gayo wagategedde bamanga obaawo ogenda mu kitundu balyaki bambalaki beeyisa batya nga byatandise okubaako ebyo kati kikusande ewedde namugambe kati omanyi kyobozaako omwaka guno tugende mu kibayita mindset z'abantu abantu lwaki gweoli agamba guntakwagala gundi lwaki tayagala kintu gundi olweggwanga gundi lwaki teyagala ggwanga gundi aliko okusomesa abantu ebifaana biti abadde atandise abuulirira nnyo ababoodabooda adde afaayo nnyo yafuba nnyo okubuulirira abantu b'emubende ne kasanda ekirwadde ekyaliyo ebintu ebifaana bwe bityo kale tubadde nga kituliko omwaka gwa kiba twagala okukolako. Obadde naye yakugambako okwo nti alimu okubulwadde wali naye ku sande nga mukola ku sande abadde lwakutaano ng'atandika okumukubira essimu kojja tunaakola oba batunzeewo kati ebiseera bwe kituuka nga tunaakola ng'ajja kojja kiki tugenda okwogerako nemubuula kitugenda okwogerako n'omulaga n'ennyimba mulimba notegeeza kino lwaki mulamwa gundi ebintu bifaana bwe bityo nemubuuza kuleesa ekigwa nga tukola pulepu eyo bulungi olumala ogikola nemugamba naye kintu nemutandika omumutemeratemera dakiika ziba bwezi tukukyogerako n'abantu balimbira ennyimba ezo naye twamaliriza bulungi nnyo nambuulira gy'oba omutumye oba gyakyakuleetedde nga bagambye pulepu bwebeera naye kyasembyeyo nga tufulumye studio namugambye mindset kati abatandika basomesa abantu bava batya mu bwavu nenanaki tubatambulidde netwawukana nemulekawo ng'alina emukodemu waffe ensereko ane baddamu nga balina omuntu gwebalikondinga client omu ng'ali happe bulungi nnyo nemuganzi kanzirewa kanzire Masaka netwakona bulungi talinanga kintu kyonna kiyanga nti bakino wabula nga tupulaninga singa kusande tunaakola tuwali mutawaana genda onoonyeze ku kino kubanga ebintu bya lisaaki tukola lisaaki obeera feria naye nga mugamba kati genda ennaku zonna tugenda okutuuka ku Lwokuna ne bakama baffe tubalaga ki kyogenda okukola ki okukolako sente. Amawulire gakusanzeewa? Ku ssaawa 4 nafuna okufa kwa mukoddomi wange Kamuli neŋŋenda nawona 5-6-7 kakati bwe ziwera 9 nga wamukozi munaffe era omwakula naye ngamba owaayi musajja waafudde neŋŋamba eki kati obwongo bwonna bwangenze kwani kusebata kubanga twali naye nga ye mulwadde paka lyaŋŋamba nti Nsamba konza omwana wange nti esimu nenjisa wansi newayitawo eddakiika nezamu nemukubira eyankubira nemugamba ekiddamu mbuulire Nsamba abadde agenze kukola mundeeba sajja mundeeba n'agwa wansi olugudde wansi tazemba agenze omutwala mu ddwaliro nga mufu netubeeraawo kanenkiya kali bwe bwazibye benadde nabo era olwali tubadde tulina okuziika Kamuli ssaawa 10
benabadde nabo ne mbagamba ate nze bwekya ku makya ssaawa 10 kanzireyo e Kampala tumaliza byonna byonna mulina enninya kwekudda nenkomawo e Kampala nga njagala okulaba ku Nsamba sebo ng'oggyeko ekya mukozi munnaffe oli wagataliko okunkubira essimu amangu ddala nagenza okukebera ku status yaffe ya lifestyle eya Bukedde nga field commander ataddeyo ali ku ddwaliro nennyini omugenzi we yafiiridde so nekinyongera okukakasa teddala omwana akoze eki afudde. Kati abawagizi bamwe bakadongo kamu bagumye otya ssaawa zino? Ebyakatonda bizibu tugalantinga bagamba ewakula enneme tewakulaemu so japulwa ne bakama bange abatwala kadongo kamu banyonyola ensamba eyaddaze mu system n'engeri gyadde akolamu twongere tusabire ensamba bibaawo byonna ebyo tusabire ensamba sijja kulima nga abamu balimba nti omwana wa gundi tujja kuddamu tunoonye omuntu asookola nga nsamba tutambuze ekintu naye nga tumikisingamu nsamba kubanga maka 10 nasi tumwerabiranga era neweeki ewedde ezoguguki nga 2 yaweza emyaka 7 naye ngamba nsamba ojjukira nti gundi yafa aweze nga 16 awezezza emyaka 7 ng'afudde gamba tujja kujja nga abantu tubawo ekifaananyi ekituufu ng'akola ki nga basobola omujjukira. Kati puroguramu eddako onoogikola otya? Mu byamawulire buli ova ewaka ne maama wo aba afudde ng'ogenda kuweereza abantu obireka ku mulyango n'ogenda n'okola n'omaliriza bulungi nnyo n'oddayo ate n'odda mu mbeera eri endala. Tulina okuguma kubanga kizze tuza kizaayo wabula kukisiba ku mpagi kusande bwe tunaba tugenda okukola mpite mu bannange mbagambe ngenze byonna byonna nja kubisiba ku mpagi sobola okugenda okukola abantu babulire ekituufu bonabona adda bawagizi. Abadde ayimba sitayiro ndala ng'ate akola mu kadongo kamu obadde ogezezaako omusende okutandika okuyimba ennyimba za kadongo kamu? Mu kwogera kwera mu kutandika yajja n'angamba kojja ne muyimbi naye ate njagala nnyo kadongo kamu kyobola wa interview zibadde zisinga era abadde ateza kadongo kamu namugamba fine oyagala okuyimba naye kino tojja kisobola naye sooka okyambale mwaka nga mulamba nefutumanya oyinza okupromotinga abakadongo kamu okyonza okuyamba abakadongo nga lyeni byonna yonna era ekyo twakikoze bulungi nnyo nga abadde muyimbi mulala nnyo nga bwemubadde muwulira nyimba zizira ku leediyo naye nga ekyakadongo kamu tandaba kukyambala mwambazi naye waafiiridde tomanya abadde ayinza okuba nga ajja kuyimba kadongo kamu. Mukyekine mulabe ekituufu sookebe mutegulwe namuyidinga mukama wamwe tugula nti fena balemesazi erimugwamu agenda kulaba
Huyo mwana tetwali bana. Kuja kwa moto yekaya. Yandibadde wano wabadde ngera. Abadde kisinga kumuteeka wano. Wano